Mukama waffe Yesu Kristo yebazibwe. Nga nsuubira nti Mukama abakumye bulungi nange nkumye bulungi. Njagala okwebaza Katonda waffe oyo omulamu atusobozesezza okuba abalamu n'eddakiika eno, aweebwe ekitiibwa era agulumizibwe. Nga nze okwogerako naawe nga bwe nandaba oba mpuliriza, nzize n'ekibuuzo. Oba okuwa amagezi nga tolina kyofuna ku bye twogera, toonoona ddatawo. Nga tolina kyofuna ku bye twogera, toonoona ddatawo. Tugenda kusoma mu Danyeri era tusabe. Danyeri essula 2. Danyeri essula 2. Kutandika Danyeri 19. Ayi Katonda w'ekitiibwa, Kabaka wa Kabaka, ajudde amaanyi n'ekitiibwa obuyinza, Mukama ndi mu maaso go nga nkwebaza olw'obulungi bwo, olw'omukwano, olw'ekisa kyo. Weebale Katonda atukuumye okutuusa olunaku olwaleero. Taata, nkwegayiridde ofuge mu bulamu bw'abantu bo, abaami n'abakyala, oyogere n'obulamu bwabwe era weegulumize. Katonda tajulukuka. Nsabe mukono gwo ogw'amaanyi gukome ku oyo omulwadde alina okusoomozebwa okw'enjawulo. Mukama nsabye okome ku mbeera gy'ayitamu ey'obulamu bwe. Katonda tajulukuka, nkwegayidde Kitange, tulage ekisa kyo, tulage omukwano gwo, twanirire Mukama, tuviireyo Mukama, tubikkulire ebyama ewali obunafu bwaffe, ewali ensobi zaffe. Naawe wonna omulabe w'ayitidde okujja okufuga mu ffe, Taata nsabye otubikkulirewo era otutaase, kubanga abali mu Kristo Yesu tebaliiko musango, naye abatali mu Kristo Yesu buli kimu kibalumba. Bw'obaawo Mukama tukkiriza mu kuteesaako era kulungi, naye nsabye eri abo bonna abonyaabonyezebwa emizimu, zidayimooni, abonyaabonyezebwa ebyokoola, Mukama obasisinkane era obawonye. Munyire Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Tuli mu Danyeri essula 2. Tutandise n'olunyiriri olw'19. Mukama asaba ekisa kyo kitumaamire. Tutandise n'olunyiriri 19. Ekyama ne kiryoka kibikkulirwa Danyeri mu kwolesebwa okw'ekiro. Danyeri n'alyoka yeebaza Katonda ow'omu ggulu. Ekyama ne kibikkulirwa Danyeri mu kwolesebwa mu kiro. Nkwaniriza omwenzi wa Mukama omulungi Maureen, Mukama akuwa omukisa. Ekyama ne kibikkulirwa Danyeri mu kwolesebwa okw'ekiro. Kabaka yafuna ebirooto. Abantu bangi abaalina okufa singa Danyeri Katonda teyamubikkulira kyama ekyo. Ebintu bingi ebiri mu bulamu bwo nga Katonda tannabikkulira kyama kisawaanya bulamu bwo. Abaana bakaaba, mukyala akaaba, maama akaaba ne famire. Lwaki nyinza okugamba ekigambo ekyo?
tuli myoyo egyambadde omubiri, tuli myoyo egitudde mu mubiri. Mukama akuwe nnyo omukisa, weebale okuweereza, weebale wedda nkulaba ku mikutu ng'oweereza. Mukama akutwera omukisa, weebale naawe. Engeri gye tuli emyoyo egitudde mu mubiri, kino kye tukola okuweereza Mukama, mwolini ky'okola kye kituufu, kubanga oweereza oyo kabaka w'emyoyo, oweereza kabakawo. Olwaleero tuli mu kusoma ku Danyeri. Katonda abikule ekyama ekiri emabega w'embeera gye tuyitamu. Katonda abikule ekyama ekyo we tusobola okubotoolera tuwona okusoomoozebwa okumu. Nkugambye tukkiriza mu Katonda by'akola nti wabawo okusoomoozebwa kw'enjawulo nga Mukama akolimu. Naawe waliwo okusoomoozebwa omubi Sitaani kwaleeta, kubanga yajja okubba, okutta n'okuzikiriza. Kuleeta ndwadde, kuleeta kulemererwa, kuleeta maziga. Omwoyo wa Mukama leka abeeko kyabikkula eri obulamu bwo, nga bwe yakibikkulira Danyeri. Danyeri yabikkulirwa ekyama mu kwolesebwa. Nsabye Katonda abeeko kyakubikkulira. Katonda abeeko kyabikkula mu magenda go. Katonda abeeko kyabikkula eri famire yo, eri emirimu gyo, eri abaana bo, eri obuweereza bwo. Katonda nga amaze okubikkula ekyama ekyo, kigenda kuleeta gwe omuntu okutegeera. Kigenda leetera obulamu bw'okukyuka. Emirembe gigenda kudda gy'oli. Katonda abikkule ekyama. Danyeri Katonda bamubikkulira ekyama, yawonya abaalina okufa. Era bwe twambuka mu nnyiri luno olw'e18 wano, owuli olw'e17 wagambye, awo Danyeri n'agenda mu nnyumba ye n'ategeeza ekigambo ekyo Kananiya, Misayiri ne Azaliya banne. Olw'e18 basabe Katonda ow'omu ggulu okubasaasira olw'ekyama ekyo. Danyeri ne banne baleme okuzikirira awamu n'abagezigezi abalala ab'e Babulooni. Waaliwo abagezigezi abalina okufa. Danyeri nnabbi wa Katonda yalina okufa ne banne. Ntegeeza ki mu kino? Katonda bw'abikkula ekyama mu bulamu bwo, kizuukiza era kiseevinga ebintu bingi. Singa bukeera enkya n'otegeera ensibuko y'okubonaabonaako, kitegeeza okubonaabona kukomye. Singa bukeera enkya n'otegeera ensibuko y'amaziga go, kitegeeza nti amaziga gasanguddwa. Osanga omuntu ng'afumbiddwa mu mali ameka? 3. Osanga omwana omusajja nga wasiza abakazi bameka? 10. Naye nga buli omu agenda. Waliwo ekiri emabega. Waliwo ekiri emabega lw'embeera eyo gy'olaba. Ekyatwala omusajja eyasooka kitwala owookubiri. Ekyatwala omukyala eyasooka kitwala owookubiri, ne kitwala owookusatu n'owookuna. Ekyama ekyo nga tekinnakubikkulirwa tosobola kiwangula. Danyeri ne banne baali baakufa. Katonda okubikkula ekyama ataasa obulamu bwo n'ataasa n'obw'abalala. Nkiddemu? Katonda okubaako ekyama ky'abikkula eri obulamu bwo, n'akutegeeza ewali ensobi yo,
n'akubikulire wali weakness yo ataasa obulamu bwo n'ataasa n'obw'abalala, ataasa abaana bo n'ataasa ne bawakamenti bo. Yona okubikulirwa nti yaliko ekikyamu yawonya eryato ddamba. Singa tebaategeera nti Yona yaliko ekizibu bonna baali baakufa. Waliwo ekikubye famire, waliwo ekikuba abaana nga kiri ku muntu ogwo omu. Kubikutawaanya, kubikusumbuwa. Twogere mu nsi ey'obuliwo. Twogera mu nsi erimu abantu akeera n'agenda n'akola saddaaka. Akeera n'agenda n'agamba nti kati eddwagala lino tuli kwambaza oba tuli kusaze, genda onoonye omuwala omwebakeko one time. Akanyabo gwe n'obeera awo, gaayi najja ng'akuuliita, gaayi wange n'abikusiiga weppa. Tetujja leka byogerako. Byebisibye ensi, byebisibye ekkanisa, byebibonyaabonya abaana ba Katonda. Omusajja n'akweyambulirako ekintu ne kikubonyaabonya, kibonyaabonya n'abazzukulu. Olwaleero ensi nnyingi ziri ku ndagaano. Ekintu ekiri mu kukola like ekyakoleddwa wano ekiri mu Uganda kye bayita nyegenyege. Bali ku ndagaano ya 666. Sitaani yennyini mwene, sitaani yennyini Lucifer ali mu nyegenyege atambula. Njagala otunuulire ga vidiyo natutta obudde n'enkola research. 666 abantu bano abali mu nyegenyege, abamu be baayise abakulu ba nyegenyege, balina ekintu ekiringa eriiso ku mutwe wano. Kiriko eriiso lya sitaani eryo eriri mu 666. Genda onoonye akabonero ka 666 akaluminati konna we kali, kalimu eriiso eryo. Babyesibye ku byenyi, babyetadde ku mibiri. Bali mu kukola endagaano ku mwana wo, bali mu kukola endagaano ku sisita wo. Sisita we agendayo n'agenda ne bamusaako ttatu ku mukono. Tamanyi kyagenze nakyo. Tamanyi ttatu gye bamukubye ku mukono bagamba bali mu kalica. Ne babasiiga ebirangi. Obusamizi obuli wali. Sitaani abadde ateekateeka okuzikiriza ensi ali mu kukola, oba nkyogere ntya, ali mu kukolera ku sipiidi ya yiriiri. Gavumenti ya Uganda newa sitaani ekifo. Njagala kutegeeza endagaano. Abakazi abaliyo nga mukazi we n'agendayo yazze n'endagaano mu maka gago. Omwami we yagenzeeyo yazze n'endagaano mu maka ewuwo. Ebintu bino abantu abasinga bangi bayinza obiyita byekusaaga, naye si byakusaaga. Twegayirire Mukama nga moyini bw'obeera ku Altar Uganda, wegere Mukama. Twegayirire Mukama twatandika Altar Uganda nga bantu bakati bakitegeera. Bino ze zimu ku nsonga ezateesawo Altar Uganda. Olunaku lwe twatandika Altar Uganda, sitaani yayimuka. Yayimuka n'amaanyi gaali mangi okukuba ekyoto n'ekyamulema. Lwaki? Yali alengera nga walina okuva amaanyi agamulemesa emirimu gye. Bino ebintu Katonda abirese bibeewo okutuuka kasa byayogedde mu Bayibuli. 666 wuliriza, abayina enkovu, abayina ennamba, bino Katonda abireka bibeewo tutegeerere ddala kiki kye yali ayogerako mu kubikulirwa.
nalabye obusamize, nalabye amagombe nga gafugira mu Uganda. Omwana yakiyingiddemu yakomyewo n'endagaano ewaka. Muwala we yakiyingiddemu yakomyewo n'endagaano ewaka. Ekyo kyama era kiragaano. Kaakati wano Katonda abikkula ebyama yali mu kubikkulira kino otegeere endagaano zino. Katonda abikkula ekyama ekyo. Molini weewale, Hadija weewale, ebintu byonna ebitali bya Bwakatonda. Sitaani ayambadde abantu mu ngeri y'olusaagiriro. Mbadde nkyagamba nti omusajja agenda nayabako kye yakola, n'adda n'endagaano ewaka, n'akwambaza omuzimu nga gwakukutta gutte n'abaana nga sadaaka. Abamu babiyoola bamanyi, abalala babiyoola tebamanyi. Waliwo endagaano ezo emizimu egyo be gyambala nga bamanyi n'abatamanyi. Oli omu ku bamanyi oba oli omu ku batamanyi kyakwambala. Katonda abikkula ebyama, bw'akubikkulira ekyama ekyo kye wayitamu, kye wagwamu, kye watambuliramu, n'okisabira, ateekawo amaanyi agakikuwonya n'otaasibwa. Nkugambye nti ekyama nga tekinnabikkulwa wabaawo bangi abalina okifiiramu. Danyeri yali waakufa, abagezigezi baali baakufa singa Katonda teyabikkula kyama. Katonda abikkula ekyama mu bulamu bwo eky'endagaano z'ewammwe. Olwaleero abaana abawala bakozesebwako nga saddaaka. Olwaleero abakazi bali mu kukozesebwako nga saddaaka. Obadde tokimanyi? Abatafumbye bagenda kweyongera okuba abangi. Kawuula yeeyongera okuba omungi. Olw'ensonga nti emyoyo egibasikiddwamu bakozesa awo gifunira. Abantu baagadde ssente ne bamaliriza nga ssente ezo bazikoyako saddaaka, afuna amajiini nga galina kulya ggwe, galina kukozesa ggwe. Gwe n'odda n'omusajja ku ssimu ne mwogera ngeri bakuyingiza mu ndagaano. Abamu bayingiziddwa endagaano maloboozi, abalala mu bikolwa, abalala ku point of contact. N'olwana n'ekintu. Bangi baliko ebyoyo nga bya kika. Kanfune ne chance eddamu omwana wa Mukama. Wambooza nti waliwo endagaano, manyi kw'oli bulungi, ezijja zirondoola. Waliwo enjigiriza nnyingi zikubuzaabuza okulimbalimba nti waliwo tosobola kubaako bikulondoola. Njagala okutegeeza nga nze example, kankuwa obujulizi nti taata wange yakuba accident, taata wange yafiirwa ssente, taata wange buli ssente yakwala nga zifa, buli yagaggawala nga yaddanga emabega. Nze ayogera naawe wano gw'olaba. Endagaano ezo zangoberera nga mutabani we. Nali mulokole, asaba, asula ne ku lusozi. Ebiseera ebyo mu mwaka gwa 2014 omwoyo wa Mukama yakyalira obulamu bwange, n'aŋŋamba nti Robert, amannya go gawandiika mu kitabo ekitukuvu, naye singa weesonyiwa ABCD. Oyinza obwagala okimanya naye sigenda kigamba. Amannya go gawandiikibwa mu kitabo ekitukuvu, naye singa weesonyiwa ABCD. Ekintu ekyo ng'okyakikola kisika endagaano zonna ne ziba nga zisobola okubeera active mu bulamu bwo.
endagaano y'eggwanga esobola okugoberera buli munnayuganda. Tolina lunaku lw'ogenda kukyuka ofuuka Omumerika. Nkiddemu? Endagaano y'eggwanga Uganda ey'okutta abantu, kuyiwa misaayi, kutulugunya, ekugoberera nga munnayuganda, kuba tolina lunaku lw'ogenda kufuuka Mumerika. Wabula gwagiwona ye gwalokose ne wennyika mu Yesu Kristo n'obeera nga Balumi 8:1 etuukiridde ku ggwe ti tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu, kubanga bw'olokoka ofuuka kitonde kijja, ebyedda byonna nga biweddewo. Naye amakubo go, wuliriza, amakubo go nga bw'otambula, nga by'okola, ddala kituufu ekitonde ekijja bwe walokoka wayambala kyambale nga kyambalo oba kifugira munda mu ggwe? Kanziremu nterezeewo. Tebaliiko musango abali mu Kristo Yesu, kubanga bwe walokoka wafuuka kitonde kijja, naye ekitonde ekijja oli mutukuvu. Otambulira mu butukuvu ne mu butuukirivu. Olunaku tulina gw'osooza. Tuli balamu lwa kisa kya Mukama, nakwegayirira, naye twonoona buli ddakiika. Oyinza oba tokyakola bwenzi, naye omuntu akunyiiza n'omusooza. Naye ate ekyo ekibi kyenkanankana n'okutta omuntu. Endagaano empya bwe yajja, Yesu Kristo bwe yajja, amateeka gaava. Mu bino ebintu by'ogakwata obukwasi nga gawandiikiddwa wabbali, ne gawandiikibwa mu myoyo gyaffe mu mutima. Weekizamininga wekka. Y'ensonga lwaki ekibi ekinene n'ekitono byenkanankana. Toyonoonanga kyafuuka toyonoonanga. Gwe kennyini omwoyo gwo gutambulire mu kubanga tegwonoona. Naye bw'oyonoonayo ekintu eki, byonna oba obikoze. Kakati gwa endagaano gwe bagamba nti tesobola kugoberera, tuliwo olwakwegayirira, Mukama tuyambe, Mukama nnekutulako, nsazaamu endagaano zonna ez'ebika olw'okusaba, kubanga Bayibuli eni etugamba nti musabenga obutakoowa. Yesu yennyini yali asaba, Mwana wa Katonda yasabanga obutakoowa. Yesu okumanya yali asaba, yasaba n'atuuka entuuyo ne zifaanana omusaayi. Entuuyo ne zifaanana omusaayi, ng'ava atonnya entuuyo eziringa amatonde g'omusaayi. Tolinatuuka ku kusaba okwo. Bannaffe abalina enjigiriza enfu bakugamba tosaba. Lwaki yali asaba? Aleme okugwa mu kukemebwa. Kitegeeza nti ebitusika okutuzza emabega bingi, naye tulokolebwa lwa kisa kya Mukama ekitwambala buli ddakiika okutulokola. Madam Maureen, am I clear? Okukutula endagaano z'ekika, okukutula endagaano z'eggwanga, ekyo ebeera emmere yo buli lunaku, okubifaafaaganya n'okubyenaabya n'okubyeggyako. Awatali ekyo bigenda kutambulira ku muntu emyaka gyonna. Tulokolebwa lwa kisa kya Mukama. Buli lunaku sitaani teyeebakangako. Wandibadde wasaba January n'obimala. Bwe twali tuyingira omwaka guno, Katonda yampa ekyawandiikibwa ekiri mu Yobu 5, Yobu 5:8, nti naye nze njagala okunoonya Mukama, njagala okulekera Katonda ensonga yange. Kyekyawandiikibwa ekyatuweebwa. Okulekera Katonda ensonga yo kyandibadde kirungi.
nkugambye singa walinga okuuma nti nasaba January n'eleero sijja kusaba byaggwa dda, Yesu Kristo yanfiirira byaggwa, yansiibira byaggwa, wandibadde nga tokyasaba. Weeweeyo eri Mukama buli ddakiika akutaase oleme okugwa mu kukemebwa. Buli lunaku sitaani atambula. Jjukira mu Yobu, Yesu yamubuuza ovaawa? Katonda abuuza sitaani ovaawa? Tinva kuddiŋŋaana eno n'eno. Tatudde. Emyoyo emibi tegitudde. Walabyewo entaana yaagyo nti gyafa. Oyina okwekuumira mu butukuvu ne mu butuukirivu. Obutukuvu ne mu butuukirivu babwe bukuumiramu nga basaba. Obutukuvu n'obutuukirivu babwekuumiramu mu kusaba. Nkiddemu, obutukuvu n'obutuukirivu babwekuumiramu mu kusaba. Awatali kusaba okwonoona kwa buli muntu kungi. Wano nga si kusaba, omwoyo gugamba kakati omanyi Robert nti yitako esayidi eno wabeewo ekintu ky'okola. Buli lwe tusaba twambazibwa amaanyi ga Katonda ne gatuwonya okukemebwa, ne gatuwonya omulabe. Buli lw'otasaba onafuwa, ennyumba yo nebeera gayegenya, nnyumba ya ssubi, omulabe n'ajja ng'ayita mu buyisaati. Kitegeeza toliiko security. Security yo eri mu kuwanika mikono n'ogamba Mukama mbeera, bamalayika be bamu nange, ekisa kyo kinkuume. Awo weewali okukuumibwa. Era endagaano z'ekika tezijja kugoberera ng'osaba, ng'ozeekutulako buli lunaku era ng'osangula amannya go mu ndagaano ezo. Naye zijja kutambulirako nga tosaba, kubanga ng'oli mu buliri ofuluuta nga gw'omuzimu guli wayi gugamba kano kaali katuddukako leero tukafunye, nga gujja nga gukutuulamu. Tosaba. Be bano abantu abali mu kwematiza aba Grace. Nkyogera era nze nkyogera lwatu nti abalina enjiri ya Grace, ababuli enjiri ya Grace, abo ba agenti ba Sitaani. Kubanga baleetera omwana wa Katonda obutenywereza mu Mukama ne bamujja mu maaso ga Katonda. Kyokka bumala okuva mu maaso ga Mukama kitegeeza ofuuse kiyumba kya Sitaani. Kubanga bagambye toddamu ssaba. Osiiba biki? Nga Yesu yennyini yasiiba, yali asiibira ki Katonda mwene? Yesu Katonda ki ekyamutwalanga okusiiba? Ajjuzibwe. Buli lw'osiiba ojjuzibwa. Enjigiriza egamba nti toddamu siiba. Tosaba nnyo, mutulekaanira. Baafunayo akawandiiko akagamba aba-Seventh oba bakiibwa lw'amawulire ebintu ntobi. Okuddiŋŋana mu bigambo. Okuddiŋŋana mu bigambo. Okuddiŋŋana mu bigambo si kye kigambo kye bayita kwekutulako ndagaano. Kubanga Yesu yatugamba musabe ng'obutakoowa. Bwe baali mu lyato nga basaabala, omuyaga ne guyimuka, yagamba banafu mmwe abatasobola na kusaba. Kale ye yali nabo, yali abagambira ky'okusaba. Nedda, Yesu yali ayita nabo mu lyato, omuyaga gwayimuka. Kale oba okusaba kibi, okusaba ennyo kibi. Yali abagambira ky'okusaba nga bali ne Katonda. Baali basabira ki? Naye yabagamba temulimu yadde okukkiriza, temusobola na kusaba. Bonaona nga baagudde eri baago baanafuye. Mwana wa Mukama leka enjigiriza enfu otambulire mu njigiriza ennamu, ng'osaba, nga weewaayo, ng'onoonya Mukama, nga weegayirira. Weegayirire Mukama. Mbu tebasiiba. Nga Yesu yennyini yasiiba 40 days. Yesu Katonda mbu Yesu yabasiibira yamala.
bwe yabasibira n'amala n'akuteekako olukomera kyolwo olukuwonya okulumbibwa. Yesu ye Katonda we yasiibiranga ng'ali mu nsi eno. Lwaki Yesu yasiibanga? Eno nsi mbi, ensi nzibu, ensi ejjudde okemebwa, ensi ejjudde emyoyo. Bw'otanywera mu Mukama, ensi ekuwangula, ensi ekusuula, ensi ekukuba, abanene bakubye, abamanye bakubye. Bw'otasaba, bw'oteegayirira, bw'oteewaayo, bw'otanoonya Mukama, okubiddwa. Nkuwadde ekyokulabirako. Abakugamba nti bwe walokoka emyoyo gy'ekika gyasiga nga tegisobola kukunoonya, njagala okutegeeza nti ku nsi kuno tekuli mutuukirivu. Tekuli mutuukirivu. Temusheekanga. Wabula tutukuzibwa olw'ekisa kya Mukama. Obutuukirivu ng'okyayambadde omubiri, siwakana na byawandiikibwa, kubanga bigamba nti munoonye obwakabaka bwe n'obutukuvu bwe, bye mwagala biribongerwako. Okuyima mu butukuvu ne mu butuukirivu mwe tuliyima okunywezebwa. Mu butukuvu ne mu butuukirivu mwe tuliyima okunywezebwa. Okuleka ebintu byonna, naye bwe tuba tetusabye tetusobola kutukuzibwa. Wangi, bwe tuba nga tetwewaddeyo mu kwegayirira Mukama tetusobola kutukuzibwa. Naye bwe twewaayo mu kwegayirira Mukama tutukuzibwa. Bwe twewaayo mu kwegayirira Mukama tutukuzibwa. Lwaki? Twambala amaanyi agatutaasa ekibi. Gavaawa mu kusaba. Kati gwe nga tosaba, obutukuvu bwo buliwa? Ekisooka omuntu okwebala nti oli mutukuvu otukudde,